Kadama TV tulina Kadama awo gwe mulabaawo agamba nti yafunye obuzibu ng'obuzibu bwe agamba yabufunye okuva bwe yalabye uniform yabadde akyekinga n'asanga uniform y'amagye naye uniform y'amagye eno ng'eriko omusaayi. Mutuweereza video, bantu bangi batuweereza video ku WhatsApp ya Kadama TV batugamba tukomentinga ku video eyo. Engeri gy'ate agitusukumidde okukomentinga kwaffe kuyinza okubeera kutono okugamba nti ntuufu oba si ntuufu, naye ngenda kubeera nga buli omu njogera wano comments z'obeera oba ze mutuweereza. Bangi mugamba video eyo si ntuufu nga mugamba nti Kadama oyo okusinziira engeri gy'ayogedde agamba nti yasanze uniform y'amagye ng'eriko omusaayi. Bw'osanga uniform y'amagye ng'erina omusaayi kibeera kikwataganirako wa? Ne bagamba busolte ku bwasibye bwonna bulinga obugenda okuvaako, agamba yavudde mu ddwaliro. Comments nazo ebaddewo, abamu ne bagamba nti akaaba amaziga naye amaziga tebagalaba. Ekyo naye tetujja kikomentinga, waliwo buli omu alina enkaaba ye, waliwo akaaba nga amaziga gajja, ne wabeerawo akaaba nga amaziga tegajja. Naye nga mbagamba nti buli video zemukolanga tugezengako okukola video, sigamba nti eno nkyamu, naye tugezengako okukola video nga nabizo video zetukolanga video ntuufu. Kuba buli tunaavanga ne tukola video nga si ntuufu kitegeeza n'omuntu eyali yambi ayinza ogamba tolaba n'oli yali alimba. So okusinziira ku story ya Kadama ono mugenda kubeera nga mulaba ye kennyini oba mmwe kennyini mulina okujajinga oba kituufu oba si kituufu okusinziira ku nammwe evidiyo gye mugenda okugirabamu n'okusinziira Kadama bw'annyonnyola. Ye agamba ali mu buzibu yeetaaga buyambi, ate era waliwo ne bakadama batuweereza ne bagamba ddala Kadama oyo ali mu buzibu yeetaaga buyambi. Ne bagamba nti bo bwe balaba nga vidiyo ntuufu. So eno vidiyo ffe nga ffe Kadama TV tetugenda gikomentingako, wabula omulabi gwe kennyini gw'olina okwejjiramu kyayogera kituufu si kituufu. Okujja waliwo ne yagambye nti lwaki takkiriza vidiyo eno, agamba nti wagambye nti baakulabye n'ogamba baakuggyeko essimu kati ate olikodingisa ki? Omulala n'agamba wagambye baakulabye ne bagamba Shagala balina okumukolako, ate bavudde eri ne bakuba ekintu ku mutwe n'ogwa wansi, n'agamba ate babeera baagala ofe lwaki bakutwala mu ddwaliro. Then gundi omulala era n'akomentinga n'agamba nti wagambye bakutute mu ddwaliro wagambye tokyalina kyojjukira, tewali kintu kyonna kyojjukira. Kaakati ate badokita batandika batya okugamba nti ebintu byo bizibu era babeera bategedde ki nga tolina kyobagambye ki ekya happenings, era otegeera otya bali kye babagambye. So tugirekere omulabi okulaba we decidingire Kadama ono kyayogerako kituufu oba si kituufu. Kadama neetaaga buyambi bwammwe. Nze gwe mulaba wano eno nkedde leero ku makya nga nina bulungi amaanyi gange nengenda nenkola buli kimu. Olunaku lwejjo nina ekiveera kye nasanze nga kirimu yunifoomu, ekiveera ekyo nga kijjudde omusaayi, nga yunifoomu y'amajaasi. Ati wennabirabye nembisumulula kuba babadde baŋŋambye ntwalayo kasasiro. Nembiraba bwe namaze biraba nze saafuddeyo nga nze simanyi nti oba mulumu mulimu kamera. Nze nenzira ku TikTok yange naye nga nkirabye yunifoomu ejjudde ki omusaayi mwe byabadde, era natidde nnyo. Nabadde wakayitawo ndowooza eddakiika ntono nnyo baba najja muganda wa boosi wange nambuuza nansaba essimu yange, nakebera vidiyo zonna, essimu n'agitwala, namala essimu n'agikomyawo, ne bansaba password buli wamu, ne bakebera buli wamu. Kati eyo gye twabadde ewuwe
ne tuvaayo ekiro. Bwe twavuddeyo ekiro ne mbawulira nga bagamba Shagala tumuggyeko essimu nga nze bye mpulira boogera nti bafunye engeri yonna gye bakola ki gye banziggyako essimu, naye nga nze simanyi lwaki kyavudde ku ki, naye nga nze kyemmanyi kye nalabye yunifoomu y'amagye. Nze kyemmanyi kye nalabye yunifoomu y'amagye ng'ejjudde omusaayi ng'eri mu kiveera, kyokka kyemmanyi kye nalabye negisitulewetira gyekka gyera ndatidde jjo. Naye olwaleero kati era we twavuddeyo ye wa muganda we ne batuvugirawo olunaku olwo lwennyini ne tudda eno mu kyalo. Olwaleero kise mu kyalo nga bajja bayomba we bantunuulira we bayomba we boogera. Nentuuka mu luumu ne neggalira ne neebaga. Olwaleero ng'era omuntu amanyi nti najja kukola, mmanyi ekyandeeta bagye nakulya. Ne ngenda mu kiyungu ne ndongoosa buli kimu, nensazeewo ne ndongoosa buli kimu, ne mmala olongoosa buli kimu ne nzirayo mu ruumu yange ne neebaka. Mama najja nanzuukusa ndesaleesale enkoko ajja afumbe. Okuva awo kye nasembye owulira nabadde nnyimuka. Nawulidde kintu kyankubye ku mutwe nengwa wansi ngenza okudda egulu nga basibye ebipande kigaandi mu ddwaliro nga zonna banfumise ndowooza munda banzenna nga basibye ebipande omusawo nga bali awo boogera ne boogera. Abakazi ababiri abasawo baŋŋambye kimu, bamugezi gamba yogera n'abakampuni yo baguze e Uganda kuba balina abantu kye bakuwagaliza si kyangu. Bwe batyo bwe baŋŋambye badokita ababiri abankozeeko bagambye yogera n'abakampuni baguze e Uganda oba bakujja wano eno kuba obulamu bwo kati buli mu matigga. Ne bampa eddagala era n'eddagala lye bampadde abadde omusawo lye banagiridde sirimize. Era olubadde okutuuka ewaka bo ne bapaakinga ebintu byabwe byonna, ensawo bapaakinze bagenze. Bosi wange agenze n'oyo muganda we ne mukazi wa muganda we, nze bandese waneeno ewa sisita we n'ensawo yange yiiti. Era ne wano ku neighborhood wanene we bandese waliwo Munnayuganda nga bamubuuza ambuuze oba nina kyenzijukira kuba mu ddwaliro mbagambye sirina kyenzijukira nakimu. Ne bambuulira Omunnayuganda naye najja nambuuza olina kyojjukira, ne mugamba nedda sirina kyenzijukira nakimu. Abula naye aŋŋambye kimu, obulamu bwo buli mu matigga. Yaba nina abakazi ag'erikodinga naye munyambe abasobola okunnyamba kuba nze simanyi ki kigenda kuddako.